sawa ya kweragako ani yani wakati wabba wa Chosenbeki omupya twogera ku Ssekaggya kw'ossa ne yali bbawe Dictator Amil. Dictator Amil ng'agenda mu maaso n'okuba nti nate atulaga ennyumba ye weetuuse nga woli mu kulabaawo mu kavidiyo ate era munnange ne Ssekaggya munnange ne mukyala we Chosenbeki nabo bakyagenda mu maaso n'okuba nti nate batulaga biki bye baliko okitegeera nno omukwano katubere nga tukuwa akatambi kano ati mbwokoye nnyo genda oziike ebitooke ogwange gumaze ogwaleero wenna otuuyanye n'otuuyana wangambye tujje gwe ogenda oziika ebitooke nze era nange ongambye ensomba ebitooke buli kitooke ku kinnya nkikoze naye kino kitooke nga kiringa ekifu beebu kijaggira kyaludde wabweru kijaggira kigenda kukomawo. Don't worry. Bana akalimiro kapya kaako. Baneiba bazimba. Omwami wange yettaka alimamu ddime. Tugenda kusula mu nnimiro, baby. Come on. Bategekera. These are not my things, baby, you know. Food fast. Food fast tugenda giriira wa. Eh? Emmere tunagiriira wa. Gakakkana. Bannange njagala nnyumba fast. Nyumba ejja. Negwaleka abantu nti bakaba basula abweru. Abantu bagamba te Somalia teri mmere, Afghanistan teri mmere. Tebabaweereza bizimbe, babaweereza. Tunateeka wano ka tent ne twebaka. Tujja teeka ku tent. Eno nnimiro mpya. Naye ng'enkadde weeri. Enkadde yatandise okuteekako ya mwaka. Genda kuweza mwaka. Egenda guweza. Nkulu bulala. Bwetoyongerayo Honorable Nsereko ayina kyagamba wano ku nsonga za hamu n'abasuubuzi. Omusiru yenna asembayo yalowooza nti gavumenti bwe bemaze okusalawo nti ate genda mu kkooti. Kuba nawulidde omusiru agamba abantu tugende mu kkooti. Era bagenze. Basiru nnyo. Gavumenti emaze okuwa ate ogenze mu kkooti. Kyaba tutte mu kkooti. Ki? Mwala guno ogw'ennakibugo. Ki? Olwopa ki owaba ki? Kooti eyimirize Hamisi Kivundo okuzimba omwala. Ate waguyimiriza era gajjule gayingire buyingizi. Of course era gajjudde ne. Kati ate waguyimiriza ki ekiddirira? Kubeera tegenda kikola. Abaguwaayo tewabawulidde. Baaki? Councillors of opposition NUP be bawaayo omwala. Is that news to you? Waliwo nabuuza naga lwaki mubeesibako nnyo NUP nti bebavuddeko amasiga mu Kampala. Tetubeesibaako. Mukola ki? Ani atuula mu kanso? Bakansala. Baaki? Baaki? Badipi? NUP kwa bebatuulayo. FDC? Anti bali be balina majority. If they had said no kyandibaddewo. Nate bonga babyewakana bagamba tebabinsako. But yeah, it is them versus Lukwago, and Lukwago is spot on that matter. The best thing they can do is to say, we apologize, Kuchino. That's better. Then if mistakes were done during construction, is it okay? Nebo ogenda mu kooti, abadde agenda okuwa bano, agaatulinde, musango guli mu kooti. Kati omusiru yenna kati yasooka okugaa ate sooka mu kkooti. Sooka na kimu compensation gyeri. Bw'ebejja nga temala genda mu kkooti. Neggwe kasita osooka okugenda mu kkooti. That's why you use alternative dispute resolution. There is a dispute. Use the first alternative kwogera. Kati the fountain of honor president, who is the minister of finance, are directing already. Mubawe kakati atenze mba musiru awo okuzanyirawo ebyobufuzi mubawe tebannababba wate ogenze mu kkooti bwogenda mu kkooti olyaga katulinde ebiva mu kkooti ensonga eri mu kkooti katulinde ebinaava mu kkooti kkooti omalayo emyaka 9. Remember Olopani Attorney General Statutory Body KCCA n'Olopani nannyini kizimbe nenne mabagitaddemu sibe gweteekamu ezo zonna
mandatory notice ya bangachi under the Civil Procedure Act. So any sensible oyo kujja kunga kusiruwaza. This will be a long process. It might even take 15 years. Wabana kuscheduling ani agaye nti bogutaddeyo ne baguschedulinga. Mere scheduling okuteeka ku cause list okugwa locatinga soko wewe myezi mukaga bakuwe mugende mu conferencing mpuliriza nkulaba oyige kubanga abantu abasinga baga abantu genda mu court nga tamanji next year 2026 nga gwako jaja aguyita ogusooka nga asooka abasindike mu mediation mu male emyaka egi ebiri awo mulimu 2 ameka 28 mugende okuvaayo asetinge hearing abite cross examine letter receipt badde okolaki badde obeera logologoyo ogenda mugwamu nga mulimu 2 mugumu kisanje kiweddeko omulamuzi ne bwe yandibadde agubawa gavumenti ejulira court of appeal tujulira wamuyinza okugenda omulamuzi n'abanzikiriza naye babawe miliyoni emwemu imbanga muviridemu nagamba is force majeure, it was not foreseen. Ebyo nabigenda maso nga ne mu kibuga mwavaamu mugambye gendo labe ku past suits ezaliyo including New York anywhere ne Ohio suing for floods teri yali succeeds. Kiriza tubelenga tetugendako ewa full figure uno munanga avudeyo natabukira abo abali mu kuba nti natebogera ku mutimbagano nga bagamba nti aba NRM balese ba student okitegeera nno mukwano agambye nti nno abawagizi ba NRM nabo bazadde era bazaalako okitegeera kakati nno nga abaana bawe balina okubeera nga bawagira ekibiina kya NRM. Nalaba Sanyonyi agamba mbuba abaana babakase ogenda mu Sanyonyi kankujukize mukwano oyina emyaka emeka bwajja mu buyinza ndoza tebalina sente lulize egatta na kuzaala wakazaala abaana bameka abaana bo bamanyi Bobi Wine bamanyi ekigambo Nuupu 5 years wezina bagiwera omwana ajja kukwata ku joining oba 20 years nekyo tukibagambe nti abantu abali mu NRM bazaala abaana n'abaana kyova tulinawo Jay-Z simanyi nani oba nani ne muwoza ayina kati omwana agenda okulonda ne Natasha yafumbizza omwana olowooza abaana abawagirani ba Florence Namanja bayina abaana ba Rosemary Seninde bayina abaana babe basomera bakola ki n'abaana abali mu masomo bakimanyi nti Museveni ye president w'eggwanga lino mama waffe Mama Janet Museveni ye minister wa education nebaleta kibuzo nti who's the president of Uganda ozo basomesa ameka bayana okulaba Museveni bana abaana babakana okulaba Museveni abaana bakwedde ku mulembe gwa Museveni yabegama yabawa amasomero yabasasulira ajje nga balina omukisa ogubalaba mu baganda okugenda istimasti abaana okugenda mu kampeni za Muzeeyi why tuzadde abaana ffe tosuubira nti omwana wange ntezaala nti omwana nga ajja kwogera Bobi Wine omwana nga agenda kwogera Museveni all my life abantu abagira Muzeeyi abasooka mu milioni z'abantu bayina abaana mu masomero ago second Muzeeyi Museveni ye president w'eggwanga Uganda ekizo n'okijja kati n'abaana bayaya n'okumula bakeera bakoze ku mulembe gwe nga bamumanyi teyabaterawo eddembe n'emirembe gy'okusobola okusoma kibakakatako okugenda walaga free abasomesa abo babalaja nabalajanira Muzeeyi tebalajaniranga kummwe kubanga Muzeeyi yabasasula si mmwe mwebikunemme mwabagala likes ne views era abaana abasomesa bawandiikira Muzeeyi so Muzeeyi tasobola kujja ne batamwebaza bana batagenda waali njagala okukidamu nti abaana betuzadde bajja genda mu kampeni za Muzeeyi mu kyala bakubaana tuzadde abaana n'abaana baffe bawagira Museveni tosobola kubala generation za Muzeeyi zaamala ku myaka na mu buyinza noga talina baana batalina bazzukulu kyovona abantu tuyita bazzukulu abaana baffe abayita bazzukulu ffe tuli baana be naye waliwo abazzukulu abo abamu kati balonda
no bazani bana banna. Yes, wadenga yefulufiga munange ekyokuba nti no balese abayizi ku campaign munange yetakinako buzibu ate ye Calvin Kayanja avuddeyo n'abeera nga atatabukira bannakibiina kye aba NRM. Ku buwagizi bwe mulina bwonna era ne mwambaza ebyana by'amasomero uniform ze NRM bye bitalina mpisa kale wadde bibikakatako okubeera president wanaaba mu region naye ekyo okubambaza uniform kyatulabisizza nnyo kino temukiddangamu nammwe mwenna abagifudde ensonga laaleze NRM zijjula abaana b'amasomero ani yabagamba nti president bw'abaana abeera mu region waliwo omukozi wa gavumenti asigala ku mulimu okuleka abo abakola emirimu egitalinda naye president ye head of government institutions amasomero gonna aga gavumenti abasomesa balina okubeera president wali bawulire ku bigambo ebitukuvu mulyoka mutuleetera ebyana ebitalina mpisa byonna bitunula kwegadanga birikodinga agavidiyo agavole NRM mukimanyi nti gavumenti yebaweerera President Museveni ye yateekawo enkola ye basobosesa okusoma bazadde lwa mulwati tebabatwala mu masomero aga private President Museveni yabategeera n'abajuna mufuna education muli mu kuvoola essaati ye NRM you fools era singa nze yabadde minister wa education ile somero singa kalulwaleero ate njagala kubajjukiza mmwe mwenna abagifudde ensonga mukimanye nti temuvuganya na Katumba hoye President Museveni agenda okujja mu region yajja n'ebitiibwa ebyo nga presidential candidate ate nga president wa Republic of Uganda nga president w'eggwanga lino kibakakataka abasomesa n'abakozi ba gavumenti bonna okubeera president wanaaba kubanga asobola okukola directive nga president abaana bano kubasembeza okumpi ne President Museveni wanaaba mulaali President Museveni abalage nti abaana bamwe basoma era bonna basome gyeri esomesa abantu abazadde abalemererwa okukola nammwe abazadde abataafuna mukisa gwa byansimbi kuva wa Katonda nti abaana bamwe abateerayo school fees basoma tekimukakatako kubayigiriza mpisa kwagala gavumenti yabateeka mu ssomero na kutegeera nti bazadde baabwe tebeesobola. Kiriza tuberenga tetusembyayo Buchamani agambye atya Kyagulanyi Ssentamu nga Yesu mwinaako buzibu era wangamba tijangu nsobola okera ku makyala engenda n'okyuka nenvaamu NRM nenga nenkola ebintu byange wakati essaawa ya leero olaba abantu bonna benaleka mu firebase nga bali bulungi bakyusiza obulamu bwabwe banubyani besimbyewo bajja kubwa meeya naye ate nze gyendi eno mu NRM nembanga mbonaabona omuntu yenna asobola okwejjusa singa baba mutadde mu mbeera eyo ate oyinza obutejjusa era olina okwejjusa kubanga olaba nga bewali nabo nubyani gwaleeta mu music industry bona abakenzo bali bulungi naye nga ate gweno bakuba kikono buli kaseera bagamba Buchamani talina kyasobola kukola nga ate kyebatambulako kyonna nze nakikola teri muntu atasobola kwejjusa nejjusa emirundi mingi nnyo kubanga president tamuwa akatiba kibatambulira mbadde ku stage mbadde ku TikTok nenda bakamiri musimanyi abanene Uganda tuli babiri nze ne Bebe Kulu mbadde nfudde twandi kamiri mwagala nyumpulidde nga njagala yita mu TikTok oba mukuba oluyi munene muche mpoze emikono nenga kamiri ate kamiri muyaye ako kabidio wakalabi nakalabi anko nakalabi muyaye akuwa chepe namala nazitwalirawo akigambye nfa abanene tuli babiri nze namala nagamba naye kamiliyoni mutono naye akiri nene ne wali abanene nga just mitwe minene nengane boss wange ulo wakaisa okimanya akayisiza omu akiri nene nalyoka kwawulira ne mu banene engeri gye bajja okuba abanene naye kamiri mutono naye akiri nene nagamba wali abanene nga just mitwe minene. Palaso kino nze mutuufu kigamba Palaso oyina obuzibu bw'amaanyi obuzibu bw'oyina wali musajja muyimbi mulungi era oli muyimbi mulungi naye oyina obuzibu bw'amaanyi okulowooza nti gwe oyina otambulirako music wa Uganda ate si gwe wekka
family ya Mayanja Chameleone mwenna mwine ndoza je mugamba nti mu Uganda bwe mutabere o music ajja kuvaawo music agenda kuva mu Uganda music agenda kubera abantu bayimba daka tenazali bwa bayimba tugenda kufaira abantu bachayimbira abana bachajja nimwe mwine ndoza ya family ya Mayanja kinonza kibagambi ate nga nzoma singo kwa Dr. Chameleone number 1 mu nseno Uganda mukuyimba ne mwine obuzu bwa amaanyi mwina jealousy ebeera mbi kati jealousy yakujja kumulamwa ogenza olumya amakagali enskini ebintu byali odagambi kujjukize otazo okuva kumulamwa otazo uyo opadde ogenze munupo yambadde egundi engweza nupu wao nononya simpase ovudde okoze boti kati okuyimba kuvaako oli mukulumba abantu ngeno video gye wakoze musimanya ate Kamili mugezi ate simanyi yasudde oyogere bitakwatagana asimanyi amaana alumba n'olumba bebe kulu era please kino kijja kunze Palaso oli muyimbi mulungi Damose tolinga okuba emiziki wo leka sitaweteeka muzimpaana kuba nali skini bebe kulu mutandise empaana genda nga mwana abantu muvudde ku music wese kuba gundi awagira movement kamwalane gundi awagira nopu kamwalane gundi wakibiina gundi kamwalane mudda ku music wo imbe music wali wayina music omulungi nene ekirala ne Dr. Jesse Chameleone nga mutaddemu nambe emu wange mwina obuzibu mulowooza nti music agenda koma ku family ya Mayanja nedda mukimanye nti ensimu akisanga erimu abayimbi abayimba bintu bakafero bani dani mbula fire utaya bantu banje abayimbye ate kimanyi abantu bakyayimba niba na Uganda oba Afrika tulina obuzibu kababeere bafuzi kabeere bakulembeze agenda loza mbu yasembye okufuga eggwanga ono mnaloza yasembye okubeera owero si gosembyeyo abantu mwerowoozeeko nti leero enkyogenda abantu abajja abalambawo omukisa kati mwekibatawaanya mulowooza nti music wa Uganda ina kutambulira ku family jeze gundi ya Mayanja nedda no way mugenda kuva abala bajje era mwavaako abala bajja kati abazze mubawe chance ate nga mbagaidinga bakozese emikisa gyabwe mufuke basomesa mufuke nga mwebuuzibwako omuntu enna bwe otakkiza gamba nti ebbanga ddene nga nkulembera obwere soba chairman oba president kiba kibi nnyo oba mukuyimba oyina ekisa kyotoka kono gamba kino yesi nkikoze kinyumidde abantu kanfuke musomesa abantu kabaneebuuzeeko abantu bagambe ngenda Palaso mwebuuza ngenda Chameleone mwebuuzaako mu music niye mwine ensobi gye mukola mudidde abwana obuto bwakajja mu music mubuwalana ne mwana n'abali abaavaako babebe kulu bali mu kyabalumba balejenti bannammwe so kyalinyumye nnyo nga bebe kulu akyali wa Chameleone akyali ewani wa Kyagulanyi Center nga omuyimbi nga otodde mu byobufuzi gundi agenda wa Silver Kyagulanyi nga mukolagana ne munyumirwa kinyuma nnyo nga gundi okyali wa ne gundi akyali wa gundi ne mwejjukanya n'abaana abato ne babalabirako naye muyina obuzibu family ya Mayanja muyina jealousy mulowooza mwe musoso okuyimba mwe musembyeyo Palaso si mwe musoso okuyimba si mwe musembyeyo nga twagenda dde emyaka 10 mu maaso abayimbi bakyajja ate ekyo nga kikuli wagenda kujja atamanyi Chameleone atamanyi gwe n'abantu babyerabira ne bemwayimba olaba babyerabira mukyali balamu kati soze mbabuulira nyiga mbabuulira bwete tambudde obadde mulabi mulungi olw'okwekubira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi wera